This is Inside Out. Nkwaniza nate ku the Inside Out ku mukuru gwaffe ogwassa Simon Muyanga Lutaya binona byetulaba kutusibwako aba SML News Yugi ate tewerabira tukola ebintu bingi ddala mu video production, photography, events management, events production ne bannaffe aba D-Memories Studios tukubire ku masimu ago golaba tukutwale butereevu ku bye tusobola okukola buli kyewetaaze kyonna oba oli bweru oba oli munda tutegeezeeko the Memory Studios Uganda's best production house ijja kwena byekutuusaako kale olwaliro the Inside Out ne Bya Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatovu Mirundi nsanyusa okulaba nange nsanyusa okubeera mu studio abantu bankuzizza onkuzizza nkuzizza naye ginywerereko standard kikulu ginywerereko abantu balange abantu we are swagolists true that tuze tubeerawo true ate ffe ekitafaanana n'abantu balala tetukolera mu short term strategies omuntu yenna buli lwakolera mu short term strategies tawangaala kubanga kyewayogedde ku makya wayita ennaku 3 nga kyonoonese nga kyewayogedde kirala kati nze bamunyabonyeza buli kimu bakoze ekiba naye nalemerawo emyaka 10 nebi bye nayogera 10 years ago. Yes, bali bagamba batandise okubiraba. Yes. Ani yamanya nti Uganda esobola okuleeta etteeka nti omuntu bamusokoola mu bagamba ne recording bweziri tibasokoola nga buli omwanga musajja mutamiivu tamanyi byayogera iri bagenda mu UCC badokita batwane mu UCC 63 of our surgeons are in exile were indicted never bagulayo. ICC was given money kyobula mu Uganda ICC tekolamu tewaliwo newspaper yonna mu Uganda yayogera tibasokoolamu abantu ego wakisigalako we nabaleeta sente nejokolamu bakube embatte nekitwalira obuzibu bali bajja kuddamu basokoola kyabonyabonya nnyo ab'amawulire UCC n'omwana wange mumuse musalubate Cook. The Chinese were operating a security unit in Salubate Cook. Mukazi wange bamutegeeza nimutwogere tewali era okutambi bwe buli bujja kwogera gye bujja bali bakwata buli omu yatta omuntu ne baleeta etteeka ate mwana kambabuuli ebintu ebyo bye bakola bw'obanga nze nabagamba jjo bw'obeera mukkiraawo nga gwe mugezi wa mugiveemu genda gye bakukyalenjinga brain ne bw'olaba omwana wo nga yakulembera mu ssomero yakulembera mujeemu asinga okuba nga akulembera basiru ng'ewalala yalisembi brain ye tekyukako ate batujjanga mu kyalo ne batuleeta mu kibuga bonna bakuza mu P3 bano ab'amawulire bano abakola ebya sports mulindwa yahayalinga omusajja amutendekera ettiimu ye namuleeta ebirabo bibiri ebikopo bibiri teyaliniwenga contract ye ne bagamba nti kiki oyo kati atajja kona kubanga ekisemba bulingi another one ayina vision ki empya ne batutuusa mu Afcon ne batutuusa kutuukayo ko every tournament the coaches are sacked kubanga si kutuukayo butuusi but in Uganda is kutuukayo kakati obwongo bwe mbagamba nti abantu ba Uganda ekibalimye okutegeera obwavu ne short term strategies n'okukola ebitakolebwa out of pressure Ssegirinya abamuliddemu ssente bazimuliddemu naye butasoma yatandikira ku butasoma ne bamutegeera nti omusajja bamuyita ani yamuwaabira nti olina academic papers gundi kidandala ne bamuwa ssente kakati Ssegirinya n'abeera ku bukedde Ssegirinya yakoze kino Ssegirinya ali Netherlands kubanga tekyali kikye naafuzi ze zifa kanaimeke an MP ewumpaaki even being a minister tekireeta kukifugirako. I'm capable of being a minister in any regime. Yes, you are capable of. Yes. Toleeta bujozi wange kanaimeke ye minister you are stupid don't make me a minister
gavumenti ya Museveni eringa mbidde ngati ono ateekamu nono n'ateekamu nono n'ateekamu. Is it appointed by one Museveni? Kibula mulimu abakubi, mulimu abatasobola, mulimu abalina gye baava, mulimu for a purpose. So kakati nze mbagamba nti bwe baleeta etteeka erya organize tebaabala nti you cannot legitimize today ng'omusajja byakitadde ku ttaka. Why? Kubanga problemu eriwo ye ya Museveni okuleeta saabu n'aleeta entandikwa n'aleeta ki buli kimu kifa. Tolinayo success story n'eki. That's why they are struggling on emyoga is their successful story. Omwana oyo baali bamukubi ne parish model naye ekola nabo sente olumala okujoga ne batwala sente ne badduka kyekyabantu ne bolikolagana nabo olumala okuniako ne baniyo bo ne badduka tebalina alliances. They don't have permanent alliances. Kakati today nkugamba tosobola kuleeta tteeka lya organize ng'omusajja alyogerako dda nti musokoola. No. muba mu confirming kyoli you are confirming. Ekyokubiri you are discredited to the same fellows abatta abantu luli ne babasokoola era be bannannyini malwaliro bannayuganda bajja gwoki. I even wonder if I'm in a hospital like Rubaga, I'm a hospital iwange mubireeterayo ki ebisokoola abantu because it's a credible hospital. Temubalina badduka dda. There was a doctor Namaganda she fled ali Brazil. Waliwo wawunya ne weeyomba experts ni mulago fled bali Canada. Bonna benali kudinga waliwo wana omusirikale abadda neereka mbwire yasooka genda KFM tebiyo ne mukwata singa mukuba ku katambi adduka oyo omusirikale adduka police pathologist adduka misinde kuba nabakwata ne bagezaako nnyo. You must surrender the kuwantya ezigenda okuhontinga throughout your life. Naleeta ejjogo naleeta obuyozi nanyingiriza mwate nalinja mumutta bambi tekyamukwazi nalinja kutulikirayo mbati. Do you find the implementation of this law is a mirundi? Why? The people are already scared. To however much you explain it, you are confirming what Mirundi said earlier. That's what is. Because what happens? What happens is this. Okumanya abasajja bano tulina amagezi muwanga can place a demand naga nti muwanga njagala omutima. My heart is dysfunctional. Ne bagenda mu malwaliro gali ge bataddewo. Kakati how can you tell me omutima comes from a human being living? Katonda yakola ebintu. A dead person cannot get tomujja mu spare parts. You kill a person must die earlier. And when he's not sick? You see, when you go to medical students, most of these medical students, by name Mirambo, where do these dead bodies come from? Look, abaana ba senior 4, 5, 6 aba science basala ebikere n'emmese. Who rears this bikere and emmese? Honey, you can find a Ugandan guy in a message are supplying. A very rich person, but do not find it anywhere. Sim messes are to keep their special message. A jogo of Siru Kubanga, body primitive. A jogo, one Yakubantunabaniaku, Nibani, Tibata Girand, what was over. Tell the people Ramoli, Rabawandika, which are the people. Buying some wind and Abaku. Nze nalowooza mbwe wanga ajja kunniyamu ajja kujja ndagira nniyamu ng'onyamu wani. Kakati today it cannot be done. What is done in Europe is simple. In Europe, Mwanga can put it in his will that when I die, Margaret Thatcher donated her eyes. Her eyes? Yes. Anti abasawo bakutegeera ekiri mu science ono gwe bajja okuba amalwaliro bagokyeba babasawo babatte. Ekiri mu science ono kiri bwe kiti. It cannot be done in a society like ours. Nkugambye bagamba nti ogenda kufa. Kakati you must die. Your life must be terminated by a medical doctor before your natural death. Anti tebabijja mu mulambo.
eri ggwanika waliwo omusajja bamuyita saalo nga ali mukotoomo bwe ndimwogera bakibaneka ali naye bakisuule ku ttaka bamutte why nti yalwanira eggwanika ly'emulago lye libananya n'ono omusajja ono omusajja omukulu ow'emulago so Margaret Thatcher amaaso gambe yagawaana omusajja w'emulago yakyeyinga abali batendalinze mulago emulago bakudekeyalinga minutes before you are actually dead babikujjamu babitunde era it is known mukimanyi nti abaana abo ababodaboda mulimu be bateekamu tibolaba abali ababiri bakooni gwe muwanga waliwo omuntu ayinza okutomera mu accident nga bodaboda ekutomedde otuuke emulago babikujjemu omulwadde wamwe tojja kuwona olwogagenze gabbe lwaki twagenda mu palamenti nga basolooza ebirowoozo ku tteeka ly'okugyamu organs because wandibadde useful there. This is a practical why nti the unquestionable issue is they are removed from a living thing si mulambo. Doctors must confirm. Which means yeah, it's a living person who donate. That's why I said donate. Yes. Donate one when you're alive. Similar. Bakubattira wano. Kakati olwokuba ebyabwe biri ku maaso. How did I get this information? Babijjanga e Libya. Babijjanga e South Africa. Babijja e Kenya. The team that was indicted by ICC neyeegulayo mwalimu Kenyans, Tanzania, gundi, the Rwandese, the Aroros Tuluwa, abaana abali mu refugee. Kyova olaba Uganda ng'eyagala nnyo ba refugees. Baddanga abaana abali mu refugee ne babaga nti do you want to relocate? Nadduka n'ateekawo amakampuni ge bateekawo amaka nakalema n'akuba ab'amakampuni amalala bonna bafunemu nakuluma bali muvumbagira nakuluma ajja kunyonyi kati kajooka abantu naye nakuluma they are changing now. But Mirundi, you have not answered the question why you didn't go to parliament. How did I get information? Kamulani kasajja bakayita Amulani kati Amulani obusiru bwe yagenda n'afulaadinga market kubanga originally the scientific harvesting gwokkiriza nti ensigo yo ogiwadde muwanga oba mirundi kati ensigo bw'ogiwa mirundi oba muwanga ulimeni widiwaniki nsigo kyova olaba nti Lukwago omwana yajja n'agamba nti banzigyemu ensigo emu Lukwago mufere omanyi Lukwago ekyeyakola it was publicity abasawo ne bagamba kanagawa nageetako kuba ne bagattirawo ne gagamba somebody can move with one kidney to encourage others to sell theirs. Kugattira wano kuba abantu bajja gatta. That's what the intention was. Yes. Anti bakugambye ne bwoba n'ensigo emu naye what they don't tell you nti ensigo emu ogibeererako but nutrients kubanga omubiri gumanyidde ki nti take an example nti ennyonyi ebadde eri kuyinga emmeka wano nebeera folote teri pilot aga nti olugendo lweyongereyo you go back where you came kuba kati ennyonyi weeyitiyayo eri kuki gundi emu ate teri official price kakati omutima gugula dola emitwalo eki 5 gyokka 5 bwegiti just 5 gyokka amawugwe dola emitwalo 5 ensigo dola emitwalo 3 the most expensive item in a human being is a bone marrow. A bone marrow. Kilo y'obusomyo egula dola emitwalo 10. Naye babukujjamu n'osigala. Anti basekula. Simanyi COVID. Nze nabagamba nti mwenga teyagadde bamwe temusobola kusigala ku nsiko. Because I know during the COVID where they buried bags of cement nga temuli muntu. Nga baziika seminti. The moment you enter the intensive care unit, you are finished. Kubaka nkubuuze nti medical doctor wa Uganda omutima dola emitwalo 5. Sente meka gwe musaala gwe gwa myaka nga 5. Omugwe ka sente meka dola emitwalo 5. Ensigo dola emitwalo 3. Bone marrow era bw'ogenda emulaga gondi yonna amagumba abadde masekula. Ali mugoleka ly'emulago n'amwasa omutwe. Omusajja omugumu. You can no longer pause the law now because it is official. It is no longer side talk. It is official. Boba ali bagala etteeka. A law is not regressive.
naye abayisisi baabagamba reduce activism in Uganda. Nebata kundi kakana kakazi ka ICC n'enfanama yako n'obusirusiru bwako ne kadda ku pologulaamu zange. Ne baleeta ssente nali mbattizwa ekyankwanzi. Sobola kukkiriza nga mwakuba omwana wange ne mukuba amannyo ne mukola ki nedda tutiŋŋane mwatte munne. Lwaki tebatwala nsonga za mwana wo mu kkooti nga walina obujulizi? Eri waffe mu nsozi eyakuba omwana wange mumanyi naye ali luddawo baamugoba ne gye baamutwala naye omwana we ajja kususulya mwana we. Do I have time to spend my time in the police? In the court, you can't. When you have evidence. Bamukuba n'obujozi bwe. When you have evidence. Omwenda mu nnyonyi. Naaniya. Ennyonyi n'aginyamu. Yenyaga n'omukubemba omwenda. N'aswala ne bamugyamu. Ku 10 years. May I have no time to waste? With courts. Ewange sente za kooti zirimu. But I have lawyers. Okay. My children are lawyers. Why can't they handle that case? They should handle that case. May I lose my temper? Kati kyembadde nkola kiri kimu nti human being omutegedde ali mu ssente mmeka? Too much money. Yes. Kyova olaba nti kasookubira poliisi essimu n'okiga nti owa booda akyalimu akassa bana bali ku patrol bajja ne bamukima ono arrive in time emuleko baba $3,000 ali ku patrol vehicle kasita atuuse gwe banaasokoolamu. Don't you think you have been defeated now that there is a regulation? It is no longer something. something. The practicability teriyo. That's why I laugh at these hospitals. Nti luli kati gwe wafiirawo abalwadde bana ne bagenda mu byalo ne bakebera mulambo bajja kutwala mu nyumba tibirimu abafuno babattire bakube n'emmotoka bajje ne mutwale bali ekyabantu balishani. On the inside out. Okitegedde bulungi nkitegedde nti waliwo wano notorious clinic gy'olaga. But you also recognize that there is a genuine need for a body part. Yes, I know. Nti Mirundi I know. Ekibumba nina ekyama. But criminality. What? How do we get it out? How do we separate criminality? Bujozi kubukuba nga bwe nabukuba akasajja kali baakasiba bakayita mulandi Pakistan was sentenced 5 years, fined $5 million and forced to vomit in network ye yali one. Abatasobola kwogera and it has helped him was why most of the people who would be attacking him was now they are silent. They are silent. That's why you don't know because China you live. Have you seen a rival from Goz? For now. From the NRM? Sina gwenda. Kakati no ye kukumi. Naye aliko dead. Never ali mu wagidde nabo be kukumi. Lwaki yebyo. Kakati nakugamba. Do you think the president will assent to that law? Eriwa. Area organs. Yeah, Jimanyi. This is why Museveni does not respect the ICC. Museveni knew that the ICC was bribed. No. Achimanyi twali said. Sisi bali wased. No. Millions of dollars. No bwa monitor twali kayoge. The only newspaper that published this story was Ready Paper. Was Mwenda yali abaganga abagunda. Omanyi Mwenda? Nze I respect Mwenda. Why? Mwenda yabagamba nabakwata okuva ne batandika ebintu ebyo naye nga babale wazambulanga be nfekomo nolinja batta baka akasajja enyondo mu mutwe kaliisa neyekaliisa nali mukube enyondo mutwe kaliisa mutte wakaliisa yagamba don't you remember kaliisa yagamba omuleetedde omusango gwa biliyoni 10 nazika bwasinika amanyi kaliisa bwasinika amanyi waliwo n'omuwala baagala nyondi bwe kuba omusajja ono enyondo mu mutwe ningamba kaliisa liise bagenze wa Museveni wasinika amanyi kaliisa gwasinika osinikira kwani akomawo simanyi mugundi mukabira kirabo gundi yamuwe bajja yanga nti mwalire balamu bwakomawo kakati dionle emasekoto NBS mandiyo manyi kaliisa litamanyi tije mbifuna mbakwata bifu kaliisa jjo yali aluguddemu kakati ekyo operations tekikyasoboka. People are scared. They're scared. Accidents tewali kati baze ku highway. Fika Salama in Masaka was artificially made. Batubuza ku UCC. Lukazi is a center. Was a center. Babuza ku UCC
Mirundi abalage emirambo gy'abantu bebagyemu organize abacomplain nga we are there. Ate kati ate babattirangayo. Let me tell you, the kasirwako kaleega mpali akakawala kaleega mpali. Let me tell you, the UN report tekagimanyi mbwa bubwa akakawala mbwa. How can you be going at any information? 4,500 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. They used to sleep with 10 drugged men a day. A report is there. Gandas Kikataga has a report. The government has a report. Chechakuya ono musajja wa UPC kamuntu mu justice nekagala mu genda nekagoba mugundi bigirima nekagoba mugundi nekakajama n'entu yako kawutuka ku bujulizi bwabakuba ne babribinga ISIS. I recorded the ISIS from arrival. Tubayita ku neri gamumba kuba ne bateeka wali. Kakati what is more important? Ekiri bwekiri n'ekiri mu Anglican Church gwe tokimanyi. Anglican Church mwebiri. Anglican Church. The quarrels in the Anglican Church originated from organs. Really? Yes. It was infiltrated. The Anglican Church in Uganda was infiltrated. Kakati ekikulu nti mwe busoga. Waliyo basi nga baziyitani. Tapiiki simanyani. Zikozinga akisiri mwe temumanyi. Ziri mu nsanvu ne zeetomera. Nebaddusa simanyi mu bikajjo bya Meta. Do you see people dying in bikajjo bya Meta? These days. The center was in Lugazi. I know these doctors. Waliwo kiroya kiriwo kitambula butambuzi bwe. How do we balance? Because ennaku zino gye tuli ebintu ebingi organize zaffe zifa nnyo. Abantu beetaaga okuba serious. Anti abawala be basinga okulwala. Okulaba omwana abula omwana baby kuba bamutwalira omutwe guli bamutwalira omutima gwani. And they are more dangerous people. Abo baveeko. They are people who kill to drill your brains. Ngono mwana w'ekasibi wali okulabye omusango mwana w'ekasibi yattanga abantu mukozi yali mutukwatira n'abuuliriza n'akwata omukazi oyo omukazi yali sayidi bali mukwata ne bamuba emigo emisango gy'ataakwatako akulo bali mukwata. Did Yakulu investigate that case to its conclusion? A boy who was oyo yali w'Abayisirayiri. They identify intelligent girls n'amukwana n'owange yali baali bamwesibye mbatte ewange buli nesimba mumukuba ne mujjawo bye waffe bikola si byabasoga nkukuba ne nkufuuyira nekuba bujozi bwonna ne mbukujjamu ate tojja tokomawo. Kakati waliwo another method of killing these people nti drilling of brains n'obwongo babutwala n'amanyi bagatwala. Organs to tell you how expensive a human organ is. N'amanyi bagaagala n'obwongo babudrilingamu. Kati if you get a girl who has never suffered any sickness like HIV or what, your reproductive system bagimujja is uprooted. Kati bamugula $7,000,000. Asigaza akozesa ki? Afa. Abakazi abagumba be bamwagala mu Europe. In Arab countries, a reproductive system of a younger girl is uprooted. Even the placenta is needed. Are these practical? Yes. Can doctors transplant and insert another one? I warn younger girls. We have artificial hospitals in post-president and others. When you see the Chinese, omusajja wa ninja nga yadduka ne dota we ne badduka ne bagenda. Abachina be basinga okugibula. Abachina. Lwaki Parliament eganye okujjanjaba Ssegirinya? No. Complaining. Ssegirinya butasomaawe. Ssegirinya teyasoma. And obubadi obo have been used for many years. Nti you see, except for us abamanyi ba mafias, nti bakuriyetinga sympathy. Ssegirinya abadde ayitira ku bubadi. Ssegirinya abadde ayitira ku bubadi. Afa mu komera yafa yeka nedde lwaki tafaye oba afa.
Ssegirinya akabukedde kasajja kabukedde kafere nnyo kabbi okuba Ssegirinya lwe yajja kasajja kamufuula ow'ekitalo alina zala nti aliruddako nakano ne kasebbowa naye yatambulanga Besigye nga Netherland ng'ali mu kesi ng'abawa ssente. It's a trick. Kamiliyoni mulwadde miliyoni 3 ewange muzijjanga. Why didn't you complain? Bemitayimbwa mu mutwe kuba tebazikuwa. Nze sisobola kujja ssente mu state house nannyini nsaakubayo essimu n'agaana. I cannot get money from Museveni kubanga weziri azijjawo akajjawo ssente zange gumu nibajjumuba mu nnyonyi. Naye buli omu abuuza n'amboozi baamujjanja lwaki yazannya akabadiki Parliament anti yazannya akabadi Namboozi era naye simpati kasajja kabukedde nga tebannakavunjisamu zekkenyi anti kakuliyetinga simpasi nti bano baffere. Kakati if you come out and explain, nze nali ku gundi nali kwani gundi yalina omwana Gasumba. Omwana oyo Nabukeera Kasumba yamuyamba naye nga amuyambira ku kintu eki nti maama we yamwokya because there are many burnt children, but what could attract sympathy wasn't step mama we yamukola ki. But Gasumba n'asaba ssente wa president. Gasumba wasaba ssente wa president. There are two hurdles. One, how can the president contribute money when the criminal is not arrested? Era nalaba namayanja nayisa kabanda nge ate obusiraamu bulinnye kaye mubbi muki kakati the president's doctor carried out n'akwata omwana n'amukebera, and before he made his statement publicly called me. If you want knowledge, you come to me and I inform you. Nangamba have observed this girl. Rania Gamba, president. Doctor or president. Doctor. Before Museveni contributed his money, they had to find out oba omwana yayokebwa. Bw'aba yayokebwa Step Mamu aliwa. Step Mamu ali mu kkomera. These were two contradictions, sharp contradictions. Before the president contributes money, the woman was not arrested. Because the explanation from that woman yali agamba omwana musiraamu. Abaana abasiraamu bambala nnyo ffe tuziyita oba makyala obugoye buno buli ki light kakati ndoza to make them beautiful kakati affordable they afford machine kati omwana mu Masaka ewaabwe wali wabaddeyo practice eteeka amafuta g'ennyonyi muki mu parafiini. Simanyi mafuta g'ennyonyi gye bagajja naye n'abaana bano boolaba ku switi banuusa amafuta g'ennyonyi bajja amafuta mu transformers bazaabye okukamala abo abaana ne baganyuusa. Kakati gwe research gye tutayina nti amafuta g'ennyonyi gamuyamba ki. Ayinza okuba nga amafuta g'ennyonyi gamuyamba not to feel the coldness at night. Yes, kubanga ffe tubeera n'ebintu ebyo but we don't invest in them. Nga bwe nakugamba nti omuntu addidde akatimba k'ensiri n'akavubya mukene n'akateeka ku nnimiro ye ey'omuceere Busoga ebinyonyi bireme mmulya akufulidde emirimu emeka. Produce more. Companies make research for their development. But for you, this man has made research for you. You can produce for mosquito prevention. Kakati kundi Dr. wa President nangamba and my observations as follows. One, omwana normally malisi omukazi ayira munne wa malisi amuyira face. Ayira face, yes. Tayira kabina. Kituufu. To this baga ku destroying a face. Nangati omwana is beautiful. Era baamulekera face. Up to today she's beautiful. Kakati nangati the next attack on a kid or a woman, her private parts, they are intact. Oh. Yes.
yamulekera face namulekera obukyala bwe meaning there was no I marriage. dismiss this theory of marriage. Kakati ng'abaali bano abaali bawaganya Kasumba nga bagamba nti omwana yali ateekamu kattadoogo ne kaabika olwa parafini naki yadduka maama we step mama yali awaata mmere omwana mu kudduka olw'embuyaga akagoye ne kajja kamukola ki kamukwata but it was not it. But for me when I analyze nakizula Kasumba helped the girl. Oba yalimba oba teyalimba. No, yamuyamba nnyo. Because the up to today they have a permanent relationship. The selling item that was selling Nabukeera was the involvement of the step mom. Otherwise, oba Kasumba yalimba oba teyalimba, without the involvement of the step mom, omwana teyalifunye sympathy. There are many children have been burnt by fire. Some of them balina mu office bakola, they are adults now, but they remember how they were maimed by kakati. That's one. Ekyokubiri ngamba omusajja oyo, who will listen to you? Kasumba has used the media effectively. Bagenda okuvuma nti you have refused the president to contribute money. There was no marriage. Who will listen to you? Bajagan Dr. Museveni tategeera. Yes. They have already incited the public. Aisha Nabukera was Let us look at the survival. Era Museveni paid the money. Sente has contributed. At the chagrin of Kabanda and Namayai, who were saying that Kasumba yali mubbi. But yalina okugenda mugundi mu board, LC board yekukkiriza oba weetaaga okugenda ebweru oba teweetaaga. You are examined by doctors okutegeeza nti want kati ba politicians tebakifollowinga. Lulwala nombuzi nedduka nino kubanga bano balowooza nti obubaka bwa naye kiri practical mirundi ndi mu bulumi ate ngende mu medical board etubuza olukiiko esalo. Imagine Ssegirinya yali afa. You have a medical doctor. Tewali bulwadde bujja overnight. Government ye yamulwaza. Era okumanya Ssegirinya n'akasajja kabukedde ako kasebbo wababbi. And because of the fear, gundi oyo Ssegirinya yaligenza okuva ekigo nga bamaze okumwekizamini nga badokitazi baaki. Nga bamaze okubalaga kyeyajja nakyo nekyafulumye nakyo. Ssegirinya mufere ng'akozesa ani? Ssegirinya mufere ng'akozesa ani? So teyayita mu medical board. Kumuleka bulesa afe tumuyambye tuti. Nze my uncle kwe tuyita taata waffe asigaddewo yalwana ne Museveni. Yali musajja muvuzi wa mmotoka. Yamukuba ekikompota ne kimmenya omukono. Wrote to the president. The president agreed. Agende Germany omukono bagutemeko. Aba bodi baagaana. Bagamba wano tugusobola. Nedda tozibawo. Tetabeera n'omukono gwo. Naye ng'embwa zino tuzibawadde. Naye nga baali bagusobola. Babbe ssente. Nagaana. Ne bagamba abeemala gwe temujja kugutemako. Kabeere nagwo. Naye nga sibawadde ssente zakubba. N'olwalira akyagulina. Yagulina. Mukono gwe yagusiba bw'ati. Ku kikompota kyagwo. Naye nga sibawadde beemulago ssente. Lwaki tuleka bagende baguma? And for me, nedda baali baagala wano. Ssente bazibbe. N'enkuba ababbi. Babbi ne mbakuba. Kyotegeeza wano waliwo abayinza okunnemesa ogenda okujjanjaba normal circumstances. Bano barashinga tebayita mu normal channels. Barashinga abanene nekakubambukedde wobugwago. But Kamiliyoni mulwadde bw'aba mulwadde. Mulwadde yetaaga obuyambi bwa president. Tolina kuki yayambibwa president. Nebuzibba. Olowooza bakamiliyoni president aba yetaaga obuyambi bwa president. Nti sente zibazifuna bulwadde bwabwe. I don't want a government money. No. Bango bane bankanyuka ku jirikiti. Kubanga Mpuuga agamba Ssegirinya yabikola tatubuulidde. Yes. Ayambibwa. Anti nedda. Ayo kali kakodyoki bukedde kubi. Akasajja kabukedde nga tebannakakuba bantu kategeera. Batulaga ebifaananyi ku byuma. Ali ku byuma mulwadde. Ajja kuzifuna kuki? Mu ddwaliro kyeryawo. Nabo bamanyi obufere. Ali Netherlands.
mufere Ssegirinya mufere babayiga anti nze nkubuulira batulaga n'abawala let me bamujjanjaba tell you nti nze nkubuulira Ssegirinya ne Bukedde baffe she avoided going to go afune sympathy mulamu teeke bano bonna bafeera abamwetiitemu crooks nalabye ne yabadde annyonnyola Nsereko si musajja mufere no Nsereko is a trusted person Nsereko waliwo we twawukanira nti gondi ono Katolo bw'amalese ennaku 7 how many people contributed the money omanyi bw'obanga olina influence ene fulu will go to Nsereko ene fulu nizi sigendayo ndwadde tezita sente tezireetayo manga afudde muzireetereyo ki temumujjanja tumuleeta mabugo temugaleetayo tumuleeta tusigaze mukwano naye Museveni tasobola kuleeta mabugo agaaki my mother amaze emyaka 10 mulwadde bamukubiraye kakati tamudde yadde 10 kakati mujja kwewaana nedda ekiweleeta bamuze kwewaana waffe bamayinja mudduke azekire bamukube adduke yes I'm a honest man mwagala ki mabugo gamu muleeta obuceere bwomwe babukube babuvulunge mu ttaka obuyiwe mu ttaka the inside out kakati Bya Tamale MIRUNDI these people prominence in the media. If the media makes you important, you become important. Why? Whoever opposes it, whoever Nsereko mutunuulire Nsereko ayagala kwesimba ku bwameeya bwa Kampala kakati Nsereko is involvement in Nuupu is politically motivated naye bali bagezi nze me what if Nsereko consults me I will tell him retain your seat when you go to Kampala it is big bajja kukubirayo naye tetuswadde ng'eggwanga eggwanga tasobola kulabira member wa parliament waayo member of parliament yani who is a member of parliament apart from yani bakugerayo emirundi emeka Ssegirinya is a member of parliament people yeah he's suffering in the hospital you are a better powerful person you communicate than some of these idiots who have never contributed naye mmwe media if there is a media personality nagenda yafiira mu kiriniki teri amuwandiikako teyakubira ku mizinga mulinyeyo baffe babattirayo baffe mulinyeyo abaseetabusi babakuba ne babattirayo abo abahandolinga sente oyo seetabusi controller bamukuba naddayo n'omuceere nalweiso naleta omuceere bamukuba the rest have no problem naye nalweiso ne seetabusi controller abatazanyira mu sente zange. As a media consultant, look at the image it gives us. The image it gives our parliament. What is entitled to you? As a member of parliament. As a member of parliament. Medical insurance. Yes, you know. Family yonna buli mubbi yenna jjabbe wano. How many MPs do you have? Buli mubbi yenna n'ajuuka Ssegirinya kuba akozesa obwabukedde kamiliyoni n'ajoga n'atwala miliyoni 4. What about you Muwanga? Nedda kamiliyoni akoze eki mu nsi muno? No, kamiliyoni is an MP. Kati ne Ssebanga yalwadde neebazibwayo. No, we cannot allow with this. You're opposed to that? Yes. What are you entitled to? Nalwala n'olukindo werwe. Bandeetayo 10 ewaffe. Ate bw'ayomba olunaku olwambanyasiba oyomba ate Muwanga oba temuleeta ki? You want me dead? You have blocked all my money. Should I come and confirm that I'm a pauper? Museke boni munnyole musekereko olunaku lwonna nti sente zamubuze nga sente zange muzikwata muzitwala. Mirungi njagala nti bukyolala Museveni takwezanga biwadde 10. Even esinga okkoyo tewali. But do you make him aware? Sente kukkiriza nga buli sente wali wagiryawo. Walwala kuli yakoleza miliyoni 7 oba wali bunnamwawa byali bya busiru. Akabukedde n'entwi yakwa n'entwi akabukedde babbanzi. I used my money to travel to Nairobi. But do you inform him when you get sick? No. Do you inform the president? Siyinza kumuinform. Siyinza bazibbe. Atampadde sente bazibbe emirundi ena. Siyinza kunzibiramu. Nabatta. Naye nninda alijja waffe bamukube ng'aleese amaboko. Bamukube amayinja n'emmotoka bagyoki. Okay. Ate singa gwe oba ofudde
era babakuba. What would you want? What would you want government to do for you? Yaba State House. Yes. You cannot write that. My will. Atoba ninamu n'empapula z'enali sukiti. Tibukedi tali nkolako mabo. Talikolako. Kajja kumukulu. Bukedi n'okamonita. Panga ne babajjawo. Nti onkoleko amabugo nga bakankolako amabugo. Kakulibene kankolako amabugo omwaka mulamba. Bayisenyera kajja kusasula milioni zange 10. So, Nsereka atugamba. Government eyambye Ssegirinya tukole public appeal abantu basonde. Bazikole. Osobola okuwaayo omuntu. Netasinza kuwa ku Ssegirinya. Nze Katemba man. Yes. Ssegirinya ali mu Katemba. Ayagala kubba. Nze Katemba man. Because singa Ssegirinya etero n'akutuka ebigambo ebyo tolibikisa. Ebigambo bijjako ki? Lwaki yazanya nga tayambiddwa. Anti kye nkubuulira. Muwanga baleke tulimba. Let us look at this. Fenna tujja kulwala, fenna tujja kufa. But let us approach this issue. By the time he left ekigo, lwaki Ssegirinya yekka? Lwaki ono Gonde teyalwalira? Sewanyana. Kubanga kabukedde n'obufirwa bwonna bufeeri bukoleramu ssente. Me am not part of bufere. I'm not part of bufere. Olaba obufere mu buli kimu. Yes, mbamanyi. I know the mafias how they operate. Nti abaana abo basanga nga batambula. Nze n'omusajja yeefuula kasiru. Nti this man has been selected to represent Kampala of any other district in this competition. Mulamu ayogera. Simuoye ekyo byofaala. Nasanga omusajja nga yina omwana we. Tessakozize zirwadde. Naye ng'atambula naye n'amulaga omwana bwa nekwata ekiboko. Omwana mutwale tumuwa. Sort of this matter bayibutamuwa. Bakati omwana amufudde nti gwa naddira kapoloni eyalwala kapoloni n'atambula n'ekikuyenga agiraga mube mutwale muyole arusiriyo tanteeke mutugundi ezimbabwe bakwata ba beggars. How do other countries look after their big people? Yes. MPs. How do other countries look after their people? MPs, ministers. Naye yagala ajampingi ezo sente bazirya buli kamiliyoni takwata ku miliyoni 3 ngobuulira tazikwatangako waliwo ba blockers abali awo. But where nebuuza gwe muwanga bw'olwala ozisaba lwaki abalala bazijjayo lwaki abalala bo bazijjayo kakati nze if I wanted nga ndi advise baga nti balina nsinza kugendayo kubanga kiri bwekiti bwe kibanga omusaala gwa miliyoni 28 buli mwaka kakati mirika gundi ya sente mpeka baliko bajjeza akapapula bezeeke biwoni bakole gwe bw'olwala ani akujjanjaba? I have friends, I have my family. Friends? Yes. Sente za gavumenti nedda. You can appeal to a friend. Naye gavumenti no. I think that's what Nsereka was saying. Kubanga it created my poverty. Kiyinza kugendayo nabakoleramu nemba kyawo. Tubanyira kuleeta sente wange. Nsereka kyagamba nti ne Ssegirinya public emusondere. Abeekawempe, naye anti gundi eyo nti tafuna musaala gwa sente mmeka. Does it get his salary? Ssegirinya bamufudde kitale nnyo Ssegirinya bamukwatirako ngege bakwate mukwate engege buli mubbi kyo giringiremu Ssegirinya. Kasente olina kyokola kawempe ku ebyo byeyogedde bw'oyita kawempe olabe nabo bamanyi nti kabadi bamanyi nti Ssegirinya azanye bubadi bwe abeekawempe ate obubadi bubaako ekiseera kibukomawo. Bagambye buli paati y'endwadde sikini kansa ekibumba kirwadde mugongo mulwadde how long does he remain? Bye reported and how long does he remain alive if every organ is function? Kakikyo okibuulira musiru not me when all organ is at function you die. Akabadi kalwawo kankobolere abazannya obubadi obwo akabadi kaleeta ekiseera bw'oba oyagala okubba abantu bw'omulundi ogwo kyobola bino byonna ebyamuseveri byonna biremeddwa buli bantu lw'obabuulira nabagamba nti omukazi omufumbo nga yakagala abasajja 4 okumuzza mu bufumbo ng'anobye is not easy. Why? Nti buli musajja amukwana alina byamusuubiza kaakati
olipiitinga ebigambo byonanga nti ono afaananye nga taata gundi Ebyayogera era ne gundi bwe yali ajja okunkwana yayogera bw'atyo kakati ewomani gathers n'omanya nti buli mubbi yenna asooka kuwaga olina abaana kakati ngakana akakazi akawumba tutu bokedde ketukubira ate oteyo akakazi nga wakatonde kati kalinga epusi ya dangerous omusajja kali musi yanimba abaana ntalina baana kakati gyewagenza okwenda omusajja talina baana nabukedde nakoleetera entuna akalagira ddala nti kasiru nnyo kakati such a fellows when they talk they don't think they are people who can analyze fe tuanalyzing ebintu netubianalyzing I comment every time and that's why I've told you. Why did you not complain when they helped Namboze nga mulwadde? Because namanyi era kabadike he's been very expensive. Anti ekyaliko Namboze Sseggona n'omufere w'Emmengo baapuma gavumenti bemigga egibatta omufere nadda mu kufera ne badda mu bubadi bwabwe. Yes, ne bagenda simanyi ali mu America ali luddawo akabadde ka Ssegirinya kaganye kakabadde ka Ssegirinya kakabadde kaganye gavumenti eyamulwaza ejamuwa gwe bakanga yamusiba obulwadde yabujja mu kkomera wange tewali alisaba ssente waffe tewali asaba ssente yinza okuba nogenda wamusabe nomugati nti mirundi mulwadde nenkufundiriza ngaovaayo yinza okuba enyondo omutwe bwomugamba sirina famire mweva bwomugamba waliwo omuntu kyaba kino ekisuuka ku famire nga tisobola kihandolinga anti kati laba for example kati wano wali juzi wali mulwadde wali wakulongoosesa wa singa wandiikira gavumenti walikulongoseza neddo nababeeramu neddo bankyuka ne bankajuka ku mayirikiti I will be confirming nti amunidde. Mirundi, you are needed. Don't deny. For 10 years, you have not been working. So you are needed. Siyinza kukkiriza mulenzi kunjooga mukozi ali nsasula nakolera kitaawe naye nga sijogeddwa mukoddomi we oye nagaana. But why are you very tough on every Muganda? Kati olwo bwama tebalina kisa waga sijja genda muzika teyajja waffe. Ssegirinya mulwadde ogamba mufere kabadi. Really, Muganda kabadi. Let us make a ruling. Nti buli muntu yenna ali mu nnidde kamiliyoni ayimba nekabwama kati nekabwama totubunga nabwe obwavubuka kati mumwina ki? Who should help Ssegirinya now? Ssegirinya does not need help. Financial help. He doesn't need. I'm telling you. If he needed financial help, Parliament will remove him. Aliko kabadiki. Anti naye Parliament nga teyatubulira. Aliko kabadi. Parliament nga teyatubulira, teyayita mu mitingo ya mitingo. N'akasajja kabukedde bali ku kabadi. Akabadi olina okakozesa batugamba mu Bayibuli. Mu Bayibuli batugamba batya? Mu Bayibuli batugamba nti omwana yalimba emirundi egi nti omusege gundya. Bwe gwajja abantu bajja yali yabalimba. Anti bulijjo bwakola. Era I remember when Pike was in New Vision, abaana abali brilliant abafunanga first grade nenga kyamba baweerera New Vision yafunanga ba benefactors ababaweerera until it came a time nga bayina sente naye balimba abafere ne bakitwala which was intended to poor people abagagga bakitwala. Hey, nti today when you analyze aba beneficiaries ba state house scholarships exam 7 these are from rich people. Speaker yatugamba nti ate abalina be bayambibwa and the money goes to people who actually and they don't appreciate you and they don't banalwananga nabane bagamba nti mu state house a scholarship eyamba abantu basatu omwana agifunye mama we ne taata we kitegeeza Museveni erongolo basatu nebazijjayo nebazitwala. Okay, gwandyagadde gavumenti eyambe bameka ate abaana basomeddwa ku state house funds tebayinza butakola kati boweerera baaki balina okubeerako ne meeting zaabwe annually balina okubeerako naki nga abo be baweererwani they benefited from Museveni's initiative. Tebanna batusololeza na kubalaba Kati wali ani ayina ideas nga bina kujoga buli ayina idea bamuniako ne bamunyalako. That's the problem.
tebayina muntu yenna gwe bawa respect. What would be your last word to Ssegirinya? Ali mu ddalo gy'asaba Not obuyambi. Ssegirinya. Akaabiridde bannayuganda Government should omuyamba. have a policy. Whom do we help? Ate nabo bennyini mbagamba abo abali mu government. Today you are in the government, tomorrow you are not there. Kati Bukenya akyalina bond benefits as a former vice president. Kakati the first thing is to empower yourself. Okukola. The second issue is your family members. Third point, begging. Nti nze mbeginga Sabbasente. Omukulu yazitwala 5 billion mbwembwa agiwonekako omulala. Nogamba kankuba omulenzi ono mumalewo. Ejjoogo lyonjoze The inside out. Bwetyo bwe tumaliza the inside out olwaleero ne Bya Tamale MIRUNDI ku mukutu gwaffe guno gwa Simon Muyanga Lutaaya. Yongera okusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Ate teweerabira tulina n'ebirala bingi nnyo nnyini ddala ebyobusuubuzi mu business class era ku mukutu guno mweyigira ebyobusuubuzi naddala ebiri mu Uganda engeri bitambulamu. Teweerabira nti ekyemikolo ffe twakigonza. Bw'oba olina omukolo, olina mbaga, olina kwanjula, olina birthday, oyagala kukola documentary, olina anything that requires video and photo production, contact us ku namba eyo gy'olaba mu bannaffe aba D-Memory Studios, Uganda's best production house. Contact us ojja kuba otufuna. Kale the inside out olwaleero bwetyo bwe tuba tumaliza. Nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.